Julai wa 1979 abajaasi ba Tanzania baali bakubye Idi Amin okumufulumya Uganda batandika okudda ewaabwe. Bano basooka kuyita mu kibuga Kampala era bannayuganda baaliwo nnyo okubeebaza emirimu n'okubasiibula. Olutalo nno luno terwali lwa kusaaga era katono lusuula ebyenfuna bya Tanzania ebiseera ebyo. Wano nno Nyerere we yasinziira n'asaba ensi zinnaggwadda okumuyamba bamuweeyo obuyambi atereeze ebyenfuna by'eggwanga lye. Nyerere yagamba nti olutalo lw'okugoba Amin lwali lumazeeko obukadde bwa $375 million.